n'enkulaakulana y'Obuyisiraamu mu Uganda. Mufti era asiimye nnyo emirimu egikolebwa ekitongole kya One Ummah Uganda ne One Ummah UK n'abasaba obutaddiriza mirimu gye bakolera Buyisiraamu naddala mu ggwanga erya Uganda. Ekikulu kya byonna twagala mufunemu mugatteko mubeere bangi nze enkola yammwe eno yampaliriza jinsi bwe nagenze Bungereza saagendako mu One Ummah sooka ate abantu baayagala nkole ki naye nalabanga kale mpitayo ntya nga nammwe sibamaze basaba nga ndaba tekyetaagisa era saagendayo nga ndaba mutudde buki n'olwekyo mwebale ntukuza abaana bano bulungi mbayita baana wa baana bammwe naye nga si kubanyooma mwebale nnyo mwebalire ddala okukola omulimu guno mu bantu baffe kubanga nabo baagala ssente ate mulowooza nti mu famire za Nkanja teriyo babafaanana nabo bakola ki bali badde bakufa ku gundi yaabwe awaawaawaawo bintu byetololera olwekyo njagadde okwebaza kigambo ekyo n'okubagirayo omuntu okubeera ow'omugaso nga oli mulamu aye n'obeera wa mugaso nga wakola ki. Akulira One Ummah Uganda mu Uganda, Sheikh Hajjat Shania Kigozi asabye abaweereddwa zaka eno okugikozesa ebyo bye balaze mu babaluwa ge baakozesa okusaba wamu n'okuyambako okukyusa obulamu bwabwe ne famire zaabwe. Hajjat Shania Kigozi agambye nti zaka eno eweereddwayo mikwano gyabwe abasinziira e Bungereza n'abasaba okubasabira ennyo wamu n'ekitongole kya One Ummah Uganda omuyitidde obuyambi buno. Kintu kino tukikola okutuukiriza empagi y'Obusiraamu era obuyambi buno tubujja mu bakama baffe okuva mu nsi yonna be bavaayo ne badonatinga eri One Ummah UK wale ekitebe kya offices zaffe mu Bungereza kati bakama baffe abo ne baweereza obuyambi wano e Uganda n'abantu be tuwadde zaka baneeza kono tubamuwadde naye ekiruubirirwa kyaffe in One Ummah we say we are fighting poverty so tubasaba zaka ono nammwe mumukozese abaami bafunye zaka genda okwongerako hakki kola kisoko okuse famire yo eno waka bolina olabe nti no batebenkedde osokolooze ku ekyo businesses tubasaba mufune abalina businesses muzongeremu. Ye District Kadhi wa Wakiso Muslim District Council Sheikh Elias Kigozi Nkanje asabye abaweereddwa zaka eno okufuba okulaba nga bagikozesa okwongera mirimu ejigasa famire zaabwe era nasabye abantu abalina obusobozi okutoola zaka kubanga eyamba nnyo mu kukyusa obulamu bw'abantu obwabawejjere. Tusobodde okulaba nga buli muntu afuna miliyoni emu emitwalo 12 n'ekitundu zimuyambeko mu kukyusa embeera ye ey'obulamu nga tusuubira nti sente ezo zisobola okuba ensonga ekyusa ku bulamu bw'omuntu. Ezaka mpagi mu mpagi z'Obusiraamu 5 ze tulina ng'Abasiraamu era ng'ekigendererwa mu kyo okulaba nga eva mu abo abagagga edde mu abo abali abafuna empola abo abanaku okusobola okulaba nga obulamu bwabwe n'embeera zaabwe zikyuka n'okuteeka emirembe eri wakati w'abantu kubanga omugagga bw'amanya nti mali ajja kujjamu ezaka addize eri omunaku naye abeera omunaku atebenkera eyali badde akola bubbi ku mali ye eyali badde ateekawo embeera etali ntuufu ku mali ye n'aba yonna nga agijjawo atebenkera n'ekyo n'okusabira nkozi abanaku okusabira ku bagagga tutunulira abakadde abafuna ezaka abantu abo betuusaako ezaka eno bannamwandu abalema ne bamulekwa n'abo bennyini abetulabira ddala nga tebalina abanaku. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa bangi omuli Ssabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council, munnamateeka Muhammad Ali Aluma, munnabyanfuna Hajji Amiru Ssebalu, District Kadhi wa Wakiso Maulana Sheikh Elias Kigozi Nkanje, Sheikh Ibrahim Chiti kw'ossa n'abalala bangi. Eyo nga tuvuddeyo kyadda ky'Abayisiraamu ku muzikiti gwa Salampiyo Nsimbe Memorial Mosque ku bayita ababiri ku luguudo lw'Entebbe bafunye obuweerero ku nkaayana ze babaddemu ebbanga erikunukkiriza mu myaka 3 nga bakanya mutabani w'omugenzi Ibrahim Nsimbe Salompas eyafa emyaka egisoba mu 3 ng'oni Ibrahim Mwanje okwagala okumenyawo omuzikiti gwabwe. Obuweerero ku nsonga eno Abayisiraamu b'omuzikiti guno babufunidde ku lukiiko lw'ebyokwerinda olukubiriziddwa omubaka wa Pulezidenti atwala disitulikiti y'e Wakiso Justin Babazi nga leetabiddwamu n'abakulu okuva ku poliisi ya Kampala n'emiriraano n'ey'Entebbe era nga bakulembeddwamu omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tano era ng'ono atonzeewo ekibinja ky'abakugu banoonyereza ku nsonga z'Abuyisiraamu bano era bafulumya alipoota mu bwangu obwannamaddala.
investigators be very fast, investigate this thing to the last point, give the final report. Tuwajja asobola agenda mu kooti oba tamatidde tetusazeewo wano agende mu kooti. Because all these people have come for prayers. How do you send something up to the veranda? Kati bano batandikirewa anange ensi eno era n'ensonyi ebintu by'ensi tebiggwa eno tiimu yegenda kukola okutandika nkya wano wonna tumale ensonga zino. Be peaceful. There is nobody who is going to disturb you. Mu lukiiko luno abayisiraamu baweereddwa omukisa okunnyonnyola obuvune obudde bw'entalo z'omuzikiti gwabwe era balaze nti zaatandika mutabani w'omugenzi Salompas Ibrahim Mwanje eyaleeta amawulire ag'okumenya omuzikiti gwabwe olwo nabo ne bajjayo ag'omubuto. Omubaka wa President Jacqueline Mbabazi ow'Entebbe wamu ne Jacqueline Kankunda ow'Entebbe bakunyiza Ibrahim Mwanje agambibwa nti yasinze okuleetera abasiraamu obutakkaanya era n'annyonnyola ensonga ze kyokka ne bamusalako okwogera nga bagamba nti ono by'abadde ayogera tabitegeera. Gye biggweeredde nga RDC Mbabazi alagidde abayisiraamu obutaddamu kukkiriza abasumbuwa n'ategeeza nti okusinziira ku nsonga zawulidde abantu abatooyira ennyo amateeka mu ngalo bakkangavulwa ng'obuyinza wabulagira. Ebibuuzo tetubifunye olwakadde ate nga nze chairman wa security ate saagala kusibula abantu kiro naye mu byonna tugatte engalo zaffe tuzikubire Katonda. Engalo ez'okubiri tuzikubire President Yoweri Kaguta Museveni. Gavumenti ezaavaako bino temwabifunanga. Yolaba kati tusiibye wano ku lw'emirembe President gyakola ki ate n'abakulembeze abalungi President be yakola ki. Njagala kwebaza mwanyina Zara Sisi we Kawempe yimirira abantu bano bakulabe bamuyita omulangira Jjuuko mwana bangambye omwana wa wano neera kirungi okuba n'omwana nga mukulembeze ate nga afaayo bwe muba n'ensonga. Njagala kwebaza maama waffe meya waffe wa division y'Entebbe ate njagala engalo tuzikubire sister wange Jackie RDC wa Muwentebbe ate engalo endala tuzikubire tiimu gyakola nayo DPC waffe oyo ne Diso batukoze bulungi abo tiimu yonna ey'Entebbe ate engalo endala tuzikubire KMP waffe ne tiimu yonna. Tulina omukulu wano liso ono omukulu wa maanyi ono yavudde mu kitongole kya ISO sebo yimira bakulabeko ono yatwala Kampala South n'abakulembeze ab'enjawulo chairman waffe yimire wa NRM bakulabe bamusabidde akalulu. Secretary General musabidde nti no olulala temuddamu kubuza bululu bwe. Now tulina ensonga nga bbiri tuve wano. Abakulembeze mwena kazi waffe bane kazi mwagala nnyo kazi ono tumukubire engalo ez'amaanyi. Katonda akutuwanga kirabo ate tumanyi nti ensonga zonna eziruma Ntebbe nze ne Jackie we tuli tofaayo. Mukadde waffe akiikiridde mufuti ate Secretary General waffe omulungi naye tumuwe engalo ez'amaanyi olw'ebigambo ebirungi. Tukube engalo ez'amaanyi tufunye omuzira Kisooyo agenda okuzimbira omusajja ono. Sebo yimira abantu bakulabe okugaggawala tewazza musango. Mu lukiiko luno wavuddeyo n'abamu ku booluganda lwa Ibrahim Mwanje nga bakulembeddwamu omukuza waabwe Sheikh Abdul Kadir Ngobe ne bajungulula ebibadde byogera Ibrahim Mwanje olw'okuba nga ye administrator nti buli mwana w'omugenzi yamugabanyiza ku by'obugagga kyokka omukubanganda Juma Lubowa ng'ono talina waasula avuddeyo n'abaswazaswaza. Mu lukiiko luno gye lugweredde nga abayisiraamu bonna bakuba zi takbir wamu n'okusiima omulimu ogukoleddwa ab'ebyokwerinda abatuuzizza olukiiko luno. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Okusalawo kwa RDC kulungi nnyo kuleesa essanyu n'essuubi ne tusaba Mukama Katonda akkirize obutebenkevu bweyongere mu kifo kino, emirembe giddemu gitambule, abantu basinzeemu Katonda waabwe nga tebalina kibataaganya. Okwogera kwa RDC okwo kunsanyudde kubanga ayogedde mazima, era abasiraamu tugenda kubeera nga tuli batebenkevu insha Allah. Nze ndaba it is a victory. Engeri gye tubadde tukwatibwamu ng'enseenene nga tuli bakulembeze, kati abasiraamu bateredde entende ekifo kyabwe kino ettaka baalisalaasalamu mu bumenyi bw'amateeka. Naye twebaza RDC w'Entebbe ne RDC w'e Wakiso obuwanguzi bwatukoledde, era tusaba Allah subhanahu wa taala amusasulemu ekisinga obulungi. Mugocha amalala ge tulina ye omubaka omukyala mu Parliament akiikirira abantu be Amdat District Chelaine Local Betty avuddeyo ng'ayagala abaduumira amagye bonna mu kitundu kye Amdat bakyusibwe oluvannyuma lw'abano okwekobana n'abakalamujja ne bakola effujjo omuli okutta n'okulumya abantu n'ebisolo, era ng'abalumiriza okuba nti be baakulembeddemu okuchunya abantu n'ebisolo mu district ye. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Parliament n'aweera nti singa gavumenti efuuka kyesirikidde ku nsonga eno bo ng'abatuuze naye ng'omukulembeze bakubaako kye bakola. Ono agambye nti ebbanga ery'emyezi 3 eri emabega abantu 7 battiddwa, ente ezisoba mu 4 ne zibbibwa ate 46 ne zikubibwa amasasi, ekintu ekyaleka abantu b'omu kitundu kino nga bakaaba olw'ebikolwa ebibi abantu bano bye babakoze. Ono era yeemulugunyizza ku ngeri abantu ba disitulikiti ye gye bayisibwamu ng'abatali bannayuganda, ng'ono awadde ekyokulabirako nti abantu babawerako baakubibwa amasasi, naye alipoota ya poliisi n'ejja buli eno tefulumanga. Those two shepherds who are telling us the people who took those cows are speaking Karamojong, not Pokot. So through investigation, we have got that there is a man called Loyar who is a resident of that Namalu. He's a Karamojong and is a resident of Nakapirpirit. Which means when you sum up, it's like this guy was a collaborator with my boys. But now when you tell the security officers to go and check on that lawyer, let us investigate the home of lawyer because he was among the people who did this act. They don't want. Why? Why are they more of Pokot than the other one? Is it because that's why they want to harm my people? I'm demanding justice for my people. What they are doing, what the security, they are for protection. Are they supposed to sidelining other community and then treating this one like this? My community are suffering. And if the government doesn't come out, we know where we came from and we can still go back where we came from. Abatuuze ku kyalo Ntale mu disitulikiti y'e Kalungu baguddemu ekyekango omutuuze munnaabwe abadde amaze ennaku ng'abuze bwasangiddwa mu nju nga mufu nga kiteeberezebwa nti ono yeetuze bwetuzi olw'obutakkaanya bwe yafuna ne mukyala we. Omusajja asangiddwa nga mufu ye Kawuuzi Tony nga ono wa myaka 27 nga okuva ku Lwomukaaga abadde talabikako ku kyalo, era ono alabiddwa omwana n'omusajja abawulidde embuzi nga zikaabira mu nju bwe bagguddewo oluggi basanze olujegere n'omuguwa. Abatuuze ku kyalo kino bategeezezza nti Kiwuzi aludde nga alina obutakkaanya ne mukyala we, era nti babadde kye bajja bamuyite mu LC bamutabaganye ne mukyala we nga waafiiridde abadde tannagenda ku LC. Afudde kintu yeetuze kati wano sitegedde Viki yamanyi bababinyonsekula biki byali agambye okukola ki kalina tujja nenzigula yasanze nziguddewo naŋŋamba genda osumulule embuzi azitwaleyo ewamu kuba zigenda kukola ki kufa enjala. Kalina nzija naade nakasumululemu naŋŋamba sooka oyingizeeko eno mu kisenge, amugamba nze siyingizaayo n'atunulayo. Ye olwatunuddeyo nagenza okulaba dduka. Erinnya Senija Stephen w'amawulire wano Entale. Tufunye ekikangabwa ky'amaanyi nnyo. Kezo kibuliizaako nganze w'amawulire kwerosi wano nze okusanga nga yali yakuba mukazi we, kati mukazi we n'agendako n'amuwaabira. Bw'amuwaabira afuna ekyamaani amutuuka amugamba mu bbaluwa tebakwetaaga jangu tutule mu nsonga ate yabula bubuzi.
Oluvannyuma poliisi okuva e Kalungu ezze n'eggyawo omulambo n'egutwala mu ggwanika e Masaka era omu ku basirikale e Kalungu Twasenga Stephen agambye nti batandise okunoonyereza ku nsonga eno n'asaba abavubuka obuteekyawa kutuuka kwejja mu bulamu bw'ensi eno. Naye kimbasaba abantu leka okuggwamu essuubi obanga oli muvubuka tosobodde wulira maama wo, wulira muganda wo, wulira omwana wo. Abaana balina kusomera bwatuuse emyaka 10 balina amagezi. Ayinza kuwulira daddi tondekawo n'oddamu essuubi. Ekindabye wano tulina okukirwanyisa. Tubadde mbasaba mubeere wamu owanabeera ayemulugunya olunsi ngu bambuse naye ajja kutubuulira lwaki. Amadaala tugalabye, omugwa tugulabye, nabyasemba kwogerako nabo twogeddeko nabo. Tujja kweyongera mu kwogera namwe tulabe n'abalala abalina ebirowoozo ebyokukola ekintu ng'ekyo nga tubayambako. Oba osanga omuntu nga yeewuliriza mpolampola, gezaako omubuuze lwaki embeera nga zikyuse. Ebyo nga mbitadde ku bbali yo kampuni y'abatuuze ye Bwanda mu disitulikiti y'e Kalungu enkozi y'amazzi ga Banafort ebakanye ne kaweefube w'okuzza ekkolero lino engulu oluvannyuma lw'okutaataaganyizibwa ekirwadde ki COVID-19. General Manager wa Banafort Sister Mary Grace Nanyanzi yasinzidde ku mukola abatuuze bano kwe bakyalizza mu nnankulaakulana. Ssemakula Ismail Sajja n'agamba nti baatandikawo kampuni eno ey'amazzi eya Banafort n'ekigendererwa ekyokufunira abakadde ensimbi ezibabeezaawo kyokka nti COVID-19 bwe yabalukawo yasannyalaza ekkolero lino. Ebyuma ebyali bikozesebwa mu kkolero lino byonna byafa era nga bwe batyo baagala kufuna bipya. Banafort mu mwaka 2006 nabyogerako ddala basebuli banyinako nti ekigendererwa era mukiwulidde kyagamba bajjajja abakolaki abakaddiwa babakola. Banafort eno yali etambula bulungi mu ebbanga eryasooka eyo naye bannange nabyogera dda bannange bekambiddemu fenna tukimanyi covid bwe yamukosa tunaga twabikwaayamukosa amu yamukosa naye ate Banafort yatukosa nnyo kubanga tuyose national twalimaze okukola nga tutuenamu ebiri naye byonna byakolaki bya expiringa kitegeeza loosi tutufiirwa ne bannange naye kati etugamba bannange tukoze ki okukizaawo. Teodozio Nakafeero ng'omu ku bakulira kampuni eno ategeezezza nti mu kiseera kino balina abakadde abali eyo mu 2 kyokka nti basanga okusomoozebwa okw'enjawulo okubabeezaawo naddala okubaliisa okubayonja n'okubajjanjaba. Ekyokubiri kwe kulya munagamba ye basisanga balimi tuli balimi nga tulina ebyo tegiyina naye omuntu bwakaddiwa ate yeetanga ebirungi ebisingako kati okugeeza bajjajja baffe abo balyetaaze okunywa amata buli lunaku balyetaaze okulya emmere egonda omonde busungu n'obawaayo ku olisi n'obawaayo ku kinnyanja n'obawaayo ku ddi n'obawaayo ebintu ebifaana bwe bityo boosters bangi ne badda engulu oli naafa nga tiyeezinze namanya nti bangi enkaddiye naye bannakibiina banfuddeko basiimye omulimu gwe nakola. Ekyokusatu employees omuntu omukadde abaako omulimu munene ogw'okukola era twali mu byanjeego by'ekukola eyo okujjako nga omusasudde akasente akawera twabazuuka kiro saawa 9 saawa 10 ne batandika okukola omulimu ne bayonja ne Munnamateeka Ssemakula Ismail Sajja ategeezezza nti agenda kuyambako ekkolero ly'amazzi lino okujja engulu era abakadde abadduukiridde n'ebyokulya omubadde omuceere sukaali n'ebirala era abadde n'obukadde 4 batandikireko. Ssemakula Ismail asinzidde wano ne yeebaza Banafort olw'okutandikawo ekkolero ly'amazzi lino ekiyambye okufunira abavubuka abawerako emirimu naddala mu Kalungu. Zine millions ennya mbadde nsaba nzibakwase nga bwe mbannyonnyodde ebyetaago bya Banafort bingi. Olubu lw'ekigere luno lwali lulagaana ennyongero kiggumiza tinja kuyitako wano era luli bwe nayitawo ekiwandiiko kyampeebwa ne sikisoma naye kati emmesegi gye nzize nayo ekiwandiiko nakisomye neetaaga mu lukiiko lumaliriza kuttaanya nsonga ne maama ne mwami Mutebi n'abalala maama baana abalonze tulabe sitampu gye tugenda okusimba mu Banafort nga buli bwe mugitunulako mugamba Ssemakula mu nnankulaakulana.
Amalala ge tulina babatuuze mu bitundu bya Germany bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti okuyambako ku ddwaliro ery'ekitundu kino eritakyasobola kukola ku muwendo gw'abalwadde abali mu kitundu kino. Eddwaliro lino lyazimbibwa mu mwaka gwa 1997 era nga lyali lyakukola ku balwadde abaali batasukka 100 kuba lyali lyateekebwamu ebitanda 100 byokka naye bwe ttuukidde kati ng'eddwaliro lino likola ku bantu abasoba 48,000 nga n'abasingira ddala banoonyi b'obubuddamu. Eddwaliro mu ngeri y'emu likola ne ku balwadde abava mu disitulikiti ezeetooloddewo omuli Amur ne Abong nga n'oluusi bakola ne ku balwadde abava mu South Sudan. Bino bwe bijjidde nga waliwo abazira kisa abadduukiridde eddwaliro lino n'ebyuma ebikolera ku maanyi g'enjuba oba solar system nga byakukozesebwa mu intensive care unit. Kati atwala eddwaliro lino waviiridde n'asaba gavumenti kw'ossa n'abazira kisa abalala bonna okujja okubayamba. This hospital district, we have half of the population being refugees, and that means therefore to benefit not only the refugees but also the host community. Also in particularly in Etripa and the Pakistan sub-county, we have a number of immigrants who definitely benefit. Azuman Hospital is also a referral point for the neighboring districts, especially Bongi, that does not have a general hospital, and also people in Business News. Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi ge tulina ambassador wa Kenya mu Uganda His Excellency Retired Major General George Awinoi avuddeyo n'ategeeza nga bwe bakwataganye ne banki ya I&M Bank okulaba nga batumbula ebyobutonde mu ggwanga lya Uganda. Mwami Sam Ntulume ng'ono ye Managing Director wa I&M Bank Uganda agamba nti nga bakwataganye n'eggwanga lya Kenya bagenda kusobola okutaasa obutonde naddala mu ggwanga lino. Era mu nteeseganya zino bakkaanyiza okulaba nga ne mu byenfuna era nga bakolaganira wamu okusobola okutumbula enkulaakulana naddala mu ggwanga lya Uganda. Okusinziira ku ambassador His Excellence Owinoi ategeezezza nga bw'akirabye nti banki ya I&M Bank Uganda esobolera ddala okutuukiriza ebisaliddwawo kubanga yamuwaako ne ku ssente n'asobola okugula amaka e Kenya nga nabwe kityo yeesigira ddala abantu bano n'okubakwasa emirimu gyonna. Ambassador agamba nti ekitebe kya Kenya kigenda kukola ekisoboka kyonna nga kiri wamu ne banki eno okulaba nga obutonde bw'ensi butaasibwa buleme kusaanyizibwawo kubanga eno y'empagi y'ensi kweyeekutte. Ekitebe kya Kenya kyasobodde okugula ettaka mu mabira okusobola okusimbamu emiti egiwerera ddala obukadde 50 ng'omukka weefube ow'okutaasa obutonde bw'ensi. His Excellence Owinoi era ategeezezza nga bwe batunuulidde ennyo ebintu ebirala byonna ebigenda okuyitwamu okulaba nga mpataasa obutonde bw'ensi. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Ate tuvaako mu by'emizannyo. Bino bye by'emizannyo mu gookya ag'essaawa eno. Okuvaako mu mpaka za European Champions League emipiira egizannyiddwa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero, Feyenoord ekubye Celtic goal 2 ku bwereere, Barcelona ekubye goal 5 ng'eteebye Antwerp, Lazio eteebye goal 1 ate ye Atletico Madrid n'ekuba nayo goal 1 nga bano bagudde maliri. Yo Manchester United ebadde ezannya ne Sevilla Vesda nga Manchester United ekubye goal 3 ate eri endala ekubye goal 1 ate Shakhtar Donetsk eteebye goal 1 ate Porto n'eteeba goal 3. AC Milan teteebye ate nga naye ne Newcastle naye teteebye goal 1. Young Boys eteebye goal 1 ate Leipzig n'ekuba goal 3. PSG ekubye goal 2 ate Borussia Dortmund yo teteebyeyo yadde n'emu. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga.
Omukulembeze w'eggwanga lya Ukraine, First Lady Olena Zelensky avuddeyo n'asaba abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okuvaayo okuyamba okulaba nga abaana abatabambibwa ne batwalibwa mu ggwanga lya Russia kw'ossa n'eggwanga ya Belarus bataasibwa. Ono okuvaayo kiddiridde emikutu gy'amawulire mu ggwanga ya Belarus okufulumya ebifaananyi eby'abaana abaawambibwa okuva mu Ukraine nga batuusiddwa mu ggwanga lya Belarus. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire wakati mu lukuŋŋaana olw'amawanga amagatte olwa United Nations General Assembly olugenda mu maaso, Zelensky asinzidde wano n'ategeeza nti abaana aba Ukraine abawerera ddala 19,000 be batwalibwa ku mpaka nga tebeesiimidde mu ggwanga lya Russia wamu ne banywanyi baayo aba Belarus. Zelensky agamba nti mu kiseera kino abaana abawerera ddala 386 be bokka abaakazzibwa okwaboobwe. Zelensky ayongedde n'ategeeza nti wakati ng'abaana bano batuusiddwa mu ggwanga lya Russia, bategeezezza nti bazadde baabwe wamu n'eggwanga lino tebali makambo gwe yadde. Nkwebaza omulungi abadde nange okuvayo ne gye natandikidde mpaka n'enfundikiridde amawulire gafe ag'okya Mubujjuvu ag'essaawa eno. Mbadde Nansumba NATHIRAH okakusomera era nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.